Tukwaniriza gwe atweyunzeeko olunaku olwaleero lunaku lulungi ku programu yaffe ebifa mu bwengula nti oyo alina ekisumulizo eky'omu bwengula ate yakola ki yafuga ne kunsi weewaawo olunaku olwaleero tukuleetedde amawulire amalungi nga tugenda kwogera ku topic oba topic ekintu ekikwatagana ku mboozi gye muzze nga mutusaba bangi nnyo mubadde mututuukirira nga ekwatagana ku birooto topic ey'ebirooto ngazi era tetujja sobola gimalayo olunaku olwaleero naye nga eno episode oba program esoose ku birooto tugenda kubanga tweyongera gye bujjakaawo nga tweyongera okunyikiza ensonga eno ey'ebirooto. Peter tubuzeeko abalabi baffe abalungi twesiimye nnyo okubeera nammwe olwaleero okwongereza ku mboozi yaffe ey'ebifa mu bwengula. Tuli basanyufu okubeera wano n'okuwuliza ebirowoozo byammwe ku bifa mu bwengula. Weewaawo Madam Hajara. Tuli ba mukisa neera okubanga ate tuzeeko wano olwaleero okunyumyamu nammwe. Twesiimye nze Nakadama Hajara twesiimye olwaleero okubeerako nammwe nga twongera ku mboozi yaffe ey'ebifa mu bwengula. Ekigambo kino eky'ebirooto kizze kyogerwako mu mirundi mingi weewaawo nga abakyogerako abamu balina kye bakimanyiiko ate abamu nga beeyongera okwagala okumanya nti ensonga eno ey'ebirooto akola atya okubanga nti naye talekebwa mabega nti ekirooto kye ki ye ani alina olukusa okuloota kwali kwa biseera ebyo oba ne kaakati abantu bakyaloota. Weewaawo nga tetunaagenda ebuziba Madam Hajara ekirooto kye ki? Emboozi y'ebirooto soka enterere n'okutereera emboozi y'ebirooto eno mpanvu nate nga nyumu mpoomu kubanga abantu abasinga balowooza tebaloota, abantu abasinga baloota ne bagamba neerabira. Abantu balina ebibuuzo bingi nnyo era nga bwe tuze tubifuna ku mitimbagano gyaffe. Mwebale nnyo obubaka bwaffe bwe mutuweereza abalabi baffe tusiima era kigenda tuyamba okula nammwe kitulaga naffe kituzaamu amaanyi nti tetuli wano kweyogeza naye ebintu bye twogera bikwata ku bantu era ekyo tukirabira mu bubaka bwaffe mutuweereza. So ebirooto kibadde kimu ku ebyo ebintu abantu badde baagala nnyo twogereko era twebaza Mukama otukozesa okusobola okujja okola ki okunyumyako eno emboozi. Naye nga kati ekirooto ye nakiyita nga oluggi olukutwala mu nsi y'omwoyo. Ebirooto bino kibeeranga wonolaba oluggi olukuyingiza mu kwolesebwa mu biki ebikola ki ebibeera mu nsi y'omwoyo. Era ebirooto bino Katonda kuba omuntu ajja kubuuza naye bino ebirooto biva wa Katonda okka oba ebirooto bino bikola ki biva ne mu nsi y'ekizikiza. Ebirooto kisinziira gw'omuntu ensi gye weebikulidde nti ebirooto bikwatagana nnyo ku spirit ku nsi y'omwoyo. So ogenda ne weesanga nti omuntu ajja kuloota alime kutegeera oba kirooto kubanga ne mu Bible bw'otunuulira Bible abantu ebirooto ebisinga ebimpactinze ensi byalinga si byabalokole byalinga si byabantu bakkiriza. Nabukadineza teyali mulokole. Bw'otunuulira ekirooto kya Faraawo Joseph kye ya interpretinga teyali ki so kitegeeza tolina kubeera mulokole okuloota. Buli omu alina okukola ki okuloota. Naye oba olina ensi ey'omwoyo gye weebikuliddeko nti abantu abasinga tubeera nnyo
omubiri gwaffe gwe gusinga okubanga gwe guli gwe gusimbye amakanda okusinga ki ensi y'omwoyo. So kyova olaba abantu abasinga babeera confused n'agamba oba naloose oba nze siroota eriyo n'abagambye ddala nti sikola ki nti nga taloota naye ng'ateera ekirooto kyekintu kye twandisiza okuteekako nnyo amakanda okuyaayaana okulaba nti buli omu aloota era asobola okujjukira ekintu kyakoze eki kyaloose kuba ekirooto kino ebiseera ebisinga bwa bubaka ebiseera ebisinga Katonda aba ali kuwooninga ku bintu ebikuliko ebiri ku bantu abakuliraanye oba n'ebiri mu nsi. Madam Jeno Hajara kyogamba nti ekirooto kino buba bubaka okuva mu nsi ey'omwoyo. Yes. Kampe example ng'omwana owa primary ayambadde amasomero waliwo amasomero ga mirundi ebiri. Wali abambala kala ey'ekiragala ne waba abambala kala eya bbulu ng'ekyokulabirako nti bano bayizi ba masomero ganjawulo nti obubaka buno ojja bufuna okusinziira ku ssomero ly'osazeewo okola ki okweriraanya oba okugendamu. Kyogezaako tegeeza nti waliwo ensi ey'omwoyo ey'obwakabaka bwa Katonda n'ensi ey'omwoyo obwakabaka Wastani. So obubaka buno buva either mu nsi eri oba eno kyogamba. Mukulu Peter era nga bwagambye nti ebirooto bino luggi olukutwala mu nsi ey'obwengula yeno gye twogerako ensi ey'obwengula era Katonda akozesa nnyo ebirooto okubuulira abantu ababe n'abatali babe kubanga Katonda waffe ffenna ebifa ku bantu abo oba ababeetoolodde oba n'amawanga mwe babeera olumu n'amawanga mwe batabeera n'obeera wano n'akuloosa ebifa ebungereza nkulaba byateekateeka okukola oba byali mu kukola nkulaba n'abikola ki n'abikolesa. So omuntu yenna yandibadde nga eriyoze ez'ebirooto ziri waggulu akaseera konna nti afaayo nnyo okulaba oba yeebuuza lwaki siroota bwe mba ndoota lwaki sikiwadde budde nsobola okutegeera kitegeeza ki sikiwadde mutima oba kitaddeeko birowoozo okutegeera kitegeeza ki. Neyanza Madam Hajara njagala otutangaaze kubanga otugambye nti ebirooto bino biva mu nsi ey'omwoyo. Bwe bibanga biva mu nsi ey'omwoyo bituuka bitya ku muntu ye kiki ekibiziyiza makati awo okuva mu nsi ey'omwoyo n'okutuuka ku muntu nti ono agamba nti taloota ye kiki ekiri awo ekyandibadde kiziyiza nti kivudde mu spirit okudda mu nsi ey'omubiri. Mukulu Peter luli twayiga nti Katonda bwe yatutonda mu bitundu bisatu ng'era ebitundu ebyo ebisatu tebisobola kubeerawo nga ekimu tekiriiwo. Tulina omwoyo, tulina emmeeme, tulina n'omubiri. Kati Katonda yatutonda mu kifaananyi kye naye kye yatonda mu kifaananyi kye gwe mwoyo. Omwoyo gwa Mukama nga bwe gufaanana n'emyoyo gyaffe bwe gifaanana. Kati emibiri gyaffe n'emmeeme we bikola ki we byawukanira. Kati omwoyo gulabira ddala ekyo Katonda kyali nkulaba ne gukibuulira emmeeme. Katonda bw'ayogera ayogera na mwoyo gwaffe. Kati omwoyo ne guweereza obubaka eri emmeeme n'omubiri. Kati emirundi egisinga obubaka obwo buweerezebwa mu ngeri ya kirooto. Nkulaba. Kati omubiri bwe gubeera munafu
nga n'omwoyo munafu ogenda okusanga omuntu nga ebirooto bye abyerabira oba nga abifuna naye n'atabiwa maanyi oba budde kubikola ki kati okuziyizibwa okwo ne kubeerawo kati era nga Madam Ajala bwe yagambye nti kikulu nnyo okumanya kiki weebikkulidde nti emmeeme eyo kiki ekigitwalira obudde oli kusiba ku TikTok okuseka emmeeme eyo bw'oba ogibikkulidde by'amasanyu bya komedi ejja kuweebwa obubaka obukulu naye nga tesobola kukola ki bubirikinga tebusobola bufuna kuba guli emmeeme eyo eri wala naye emmeeme eyo bw'ogibikkulira Mukama buli bubaka bwonna obujja oba osobola okukola ki osobola obufuna weewaawo nki neeyongedde okuyiga Peter nga bw'akinnyonnyodde nti omubiri guno n'emmeeme omwoyo n'emmeeme n'omubiri Mukama byakosa ki ocommunicatinga. Madam Hajara, Katonda bw'aba amaze okwogera obubaka buno ng'abuwadde omwoyo gwo, emmeeme eno tukoze tutya okulaba nti emmeeme eno esobola okupiikinga ebirooto? Nze nakikola ntya okulaba nti communication eyo wakati wange n'omwoyo gwange connectinga n'obwakabaka bwa Katonda? Nga sina kuddamu ekyo ekibuuzo nandibadde ngamba nti lwaki kuba eriyo ebirooto era sitaani byabba. Mu Bible omwalo wagamba nti sitaani ye mubbi ate munyazi ate mussi atajja mu kiro ng'omubbi n'akola ki? N'akola obuvuyo bwe n'atwala ebyo gwe ebintu ebirungi by'oba osobodde okonsiivinga. Mu kiro ayinza okujja nabba ekirooto kyo. Kituufu. Okiraba. So kitegeeza ki nti omwana wa Katonda oba omuntu amanyi nti bino ebirooto kuba bw'otunuulira Bible eno ebirooto bino byayamba nnyo abo abantu etusomako bonna mu Bible abasinga baaloota. Kyali kirooto. Ebintu ebisinga bye baawandiika baabijjanga mu birooto nkulaba ne babireeta ne babituleeterako ne babituwandiikira era bye tufollowing ebiseera bino. Naye ekyenjawulo ekiriwo nti ki kye baali bakola? Abantu abo abasinga baali nga beesigama nnyo ku ki? Ku Mukama. Ng'emmeeme yaabwe ne bagiyimusa okusinga omubiri gwabwe, ne bafiidinga emmeeme yaabwe okusinga ki? Wadde era ejja kubeerayo bojja okulaba nga Joseph, naye era Joseph by the fact nti Katonda yalonda eyo family nabo balina okuba nga balina kye bakola ki? Kye bakola okubanga basobola okuwuliza okuva ewaani? Okuva eri Katonda. So emmeeme eyo olina ogitegeka ebeere ng'esobola okuwulira nga bw'oba weebase kubanga okuloota kuno kiringa bw'onoogamba nti ng'oggyeko nti kiri kye nagambye nti luggi naye kyekyo ekiseera Katonda kyasalako ebyo ebiziyiza okumuwulira. N'akusalako ebyo byonna, n'akusalako TikTok, n'akusalako social media, n'akusalako emirimu, n'akusalako family. Kyenandigambye nti it removes all the inhibitions ezisobola okuziyiza okuwuliriza ani? Katonda. N'akuteeka mu state of rest. N'owummula, n'okakkana nga tolina kikola ki? Kikutateganya. So Katonda n'asobola okuba nga ayogera naawe. Naye kati omubiri gwo obanga emmeeme yo tenaba kukula nti osobola n'ogenda mu state of rest, osobola ogenda mu kuwummulamu omwo nga weebase, Katonda n'ayogera naye era omubiri gwo ne gusigala nga kukola ki? Nga gulwana. Nti bw'ozuukuka omubiri ne gusinza amaanyi ne gukwata kiri ate awo ne sitaani naye najja lwakuba kati most of the things you've exposed byeweexposinzeeko birimu eyo area ye n'akunyagako ekyo ekintu n'akikutwalako. So kitegeeza nti tulina okuzuukuka era ffe kino kye tukola tuzuukuse abantu okubalaga nti eriyo ensi y'obwengula ate n'ensi y'obwengula eri real
ya buliyo naye abantu abasinga babeera nga tebamanyi nti ensi ekola ki nti gyeri ensi gyeri so bw'ozuukuka n'omanya nti ensi omubwengula gyeri bintu bingi nnyo byogenda otandika okuyiga ebimu ku ebyo kijja kubeera ebirooto byo neyanziza so kiringa network ndowooza okuwa example endala nti network oyina essimu naye oyina essimu erina battery naye ate network yayo teriiko nti ekigifuula ey'omugaso kuba nti network yayo kweri ne bw'onakyajinga otya essimu oba n'ogikyusa n'ofuna endala naye nga network teyina kitegeeza nti eyo ssimu teyina mugaso gy'oli okuggyako mpozi ojje kubisizaako ebifaananyi kati naffe bwe tutyo bwe tuli era mu byawandiikibwa bino mu bayibuli nga Peter ne Hajira bwe bannyonnyodde nti okuggyako nga tuzuukuse network yaffe ne tukola ki netugisaako ate awo wetunaabeera ab'omugaso n'abawanguzi mu nsi eno nga tetunaaba kugenda mu stage eddako njagala Peter otunnyonnyoleko ekibyawandiikibwa bino nzize nsoma bayibuli n'ebintu ebirala nga olaba nti omusajja Solomon oba Suleiman gwe tugamba nti musajja yali w'amaanyi mu bulamu obw'ensi omusajja ono yafuna obubaka nga buyita mu kirooto si bwe kiri nga buyita mu kirooto Peter njagala otutangaazeeko byawandiikibwa ki oba story ki zojja mu bayibuli kubanga mu program eno twagala egenda okuggwako sizoni zino 2 oba 3 zezijja mu maaso nga weeyongedde otegeera nti kikukakatako okubanga ensi ey'ebirooto ogirimu obanga otegeera waloose tewaloose bw'obanga tewaloose okola otya okuloota Peter bayibuli egamba ki njagala kutandika n'ekyo ekyawandiikibwa kyogambye ekya Sulemaani kiri mu Bassekabaka ekisooka sula ya 3 lunyiriri lwa 15 lwa 5 Solomoni agenda okuloota nga Katonda amubuuza nkukolere ki yali amaze okugenda okuwaayo saddaaka enjoke ey'ebisolo baasalanga ebisolo yali amaze okuwaayo saddaaka ya bisolo ebisoba mu 1,000 saddaaka agiwawaani wa Katonda kitegeeza nti emmeeme ye yali amaze ogikola ki okugibikkula ng'agibikkulidde Mukama era bwe yamala okukola saddaaka eyo ey'amaanyi ne Katonda n'ajja mu kirooto n'amubuuza nkukolere ki Katonda yajja mu kirooto ekirala ekyawandiikibwa kyenjagala abalabi baffe okwetegereza kyekino ekyawandiikibwa kiri mu bikolwa by'abatume essula ya 2 olunyiriri lwa 17 kankibasomere kigamba nti olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bw'ayogera Katonda ndifuka omwoyo gwange ku balina omubiri bonna batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa n'abakadde bammwe baliroota ebirooto nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma Katonda kitaffe asumuludde omwoyo gwe n'agussa ku bantu bonna abalina omubiri oba oli mulokole oba toli mulokole abantu bonna abawadde omwoyo gwe okusobola okulagula n'okufuna okwolesebwa n'okuloota nkulaba Peter era bwe weegendereza ebyawandiikibwa bino abantu bangi abataali mu Mukama abaalootanga ebirooto eby'amaanyi nga bw'oyogedde ku Nebukadduneeza nga bw'olaba Falaawo bwe yaloota emyaka 7 egy'ekyengera n'emyaka 7 egy'enjala n'agenda ne yeebuuza ku ki
ku Yosefu nti kino ekirooto kitegeeza ki ne Nebukadneza kye kimu n'abalala bangi ne Yosefu yennyini kitaawe wa Yesu Kristo aloota nga yali agenda kwawukana ne Maria. Omwoyo wa Katonda najja mu kiro, malayika wa Mukama najja mu kirooto n'amugamba omukazi tokola ki toyawukana naye n'amalaawo era n'akomawo n'amugamba mugendeko e Misiri waliwo obuzibu obukola ki mu kirooto ate era n'akomawo ng'obuzibu buweddewo n'amugamba kati muddeyo embeera eteridde era akomawo mu kirooto. So Katonda akozesa ebirooto okwogera n'abantu era ebyawandiikibwa bingi okuva mu ndagaano enkadde okudda ne mu ndagaano ki empya. So ebirooto bubaka oba luggi lukulu nnyo omuntu lwatalina kukola ki kusubwa. Weewaawo programu yaffe ekyagenda mu maaso era eno y'emu ku programs ezikwatagana ku birooto. Peter neyanziza obubaka obwo. Madam Hajara, tulabye nti ebirooto bino bizze nga bibeerawo okuvira ddala mu ndagaano enkadde paka mu ndagaano ki empya. Era tuzze tulaba nti okuyigirizibwa kwonna okwa Bayibuli ekitundu ekisinga obungi kiri ku birooto na kwolesebwa. Peter alina olunyiri lwasomeko n'agamba nti mu nnaku zino ezisembayo kitegeeza nti tosobola kwawula nnaku ezisembayo na birooto. Madam Hajara, njagala weeyongere otutangazaamu nti lwaki abantu oba ekkanisa oba omuntu yenna yandifuddeyo nnyo okulaba nti ateekayo omutima ku nsonga eno ey'ebirooto. Twogera n'abasumba, twogera n'abakulembeze ba kkanisa, twogera na ba businessmen, twogera muntu wa bulijjo muna business. Yandifuddeyo atya nti ye akola bintu bye ebya bulijjo, ye bino bimukwatirako wa mu nsonga ey'okuloota, alina okuwaayo omutima. Madam Hajara. Nga Peter bwasomye mu lunyiriri olwa Acts 2:17 olugamba nti the Lord will pour out his spirit ku buli omu nti ajja kuyuwa ki omwoyo gwe, ajja kuyuwa omwoyo gwe ku baana be abalina emibiri bonna, ku buli muntu alina ki omubiri gwonna. Kitegeeza kintu kuva mu ntandikwa Mukama yakitegeka nga omuntu alina okuloota. Ate ebirooto bino ngera bwe tulabye kyemanyi musomye Bible abasinga ebirooto mulabyeko abantu abaloose, mulabye ba Daniel we baloose, mulabye ba Jacob we baloose, Abimelech we baloose, ba Joseph, ba Katonda we yagira ba Maria byagira Maria, Miriam, alimu woninga prophet we. Ebirooto bingi mu Bible. Wano bamugambira nti tokwata ku Moses ku Musa. Ngate Moses yali akoze ensobi. Ngataze wadi kagamba musaze wadi ku mubaka wange. Omutaddeke ogugambo. Omutaddeko ogugambo. So ate ne tulabanga waliwo era ne Mukama munyini lwajidda abantu mu birooto. Najja mwenyini nakola ki nayogera nga Peter waliwo verse gyawadde ya Solomon nga Mukama alimubuuza kiki kyoyagala okiraba. So kitegeeza kinti ebirooto bino bya mugaso nnyo. Njakozesa example emu ey'omu Bible Peter agikonyeeko eya Farao bwe yaloota. Farao teyali mukkiriza naye Mukama n'amuwa ekirooto ekinene nnyo ekigenda okuimpactinga
nations amawanga nti nakireta nakyo omuntu atali mukkiriza namugamba kino kijja kubeerawo kino kijja kubeerawo kijja kubeerawo kitegeeza ki nti ebirooto bino bisobola n'okuyamba okupreservinga obulamu bwo okupreservinga amawanga oba n'okukulaga nti ki ky'osobola okukola nga olaba mu kya Jacob bwe yagamba nti mukama abadde mu kifo kino nesitamanya n'alaba amadala nga bwe gakka bwe gambuka ne kikuwa ekyokukola ki ekyokukola okitegeera so ebirooto buli omu yandifuddeyo nnyo okulaba nti aloota atajjukira kati nga tweyongera mu kusoma kwaffe tugenda kuba twetegeeza omuntu weeyongera otya okusobola okuloota n'ojjukira ate ekirooto kino okikozesa otya okusobola okutuukiriza ekyo ekirooto kikikoze eki kyekibadde kigendererwa kyakyo weewaawo tweyanziza Peter ne Madam Hajara gwatulaba eyo njagala oleme kuva kweyo channel era tugenda kweyongera emboozi eno ku mitimbagano gyaffe egya social media agenda ku Facebook teekamu ebifa mu bwengula ojja kulaba videos ezenjawulo Facebook TikTok YouTube Twitter oba X enaku zino bagiyita X gendako oteekemu ebifa mu bwengula genda mu message awo otuwe ebirowoozo byo ku topic eno ey'ebirooto aloota neyeerabira ebirooto bitegeeza ki n'ebirala ebibuuzo ebyo tugenda kweyongera obiddamu tova ku TV yaffe eno ne program ebifa mu bwengula weewaawo tweyanziza tulabagane wiki ejja